eggwanga lyagala kumanya ebintu bingi weewazinga bwotogenda kulekerawo kubuuza bibuuzo bikwata ku kibiina kino yagala obwerufu mu mbeera eyo. Lwaki ogamba nti ensa mu byobufuzi bya Uganda? Kituufu Medi, ensonga zizze wano nnyingi nnyo ku radio eno n'emikutu emirala. Bukyantandika buvunaanyizibwa buno oyinza okwewuunya nti eno eyafulumya akasolya kavaako essubi katonya oba kuliko akatulidde ku kisaabo nga muyima. Okusooka kwa byonna ndi memba wa NUP omujjuvu. Bwe twali tutandika ekibiina kino olwo n'abagamba nti twakiyingira mu buyingizi twakitandika kubanga tukyaliwo. Era twali tukitandika abamu twava mu DP, waliwo abava mu NRM, waliwo abava mu FDC n'abatabeerangako mu kibiina. Naye nga ffenna tulina kimu ekitugatta. Tulina okukolawo ebyobufuzi ebyenjawulo. Ebyobufuzi ebyenjawulo nga kitegeeza nti buli muntu aleze ku bwannakyemalira, ku bwannantagamboako, kufuga bbi, kufubitizi, kunge etumaamidde ebyobufuzi emyaka gino gyonna egy'obukulu bwange. Ennono eyo erina okukyusibwa, tuwe eggwanga essuubi nti waliwo bannayuganda, waliwo omulembe ogwagala okukola ebyobufuzi ebyenjawulo. Ennono eyo oyinza ogiyiga obukulu oba ogikuliramu oba ogitendekebwamu. Kakati nze ne bannange bwe twatandika ekibiina twalina ebirooto, era ebirooto ebyo tukyabikkiririzaamu eby'okuzimba Uganda empya n'okuwa bannayuganda okuddamu okuloota ntusobola okuzimba eggwanga eriwa buli muntu omwagaanya, eritalawo buli muntu omukisa okweyagalira mu ggwanga lye, okwogera kyawulira nti asobola okukyogerako mu mateeka, okubuuza kyalina okubuuza n'aweebwa answers, ate n'okuba nga asobola okuteeka ku nninga bamukulembera ne bamunnyonnyola ensonga lwaki basazeewo bye bakola oba bye balemereddwe okukola waki bye balemeredde. N'olwekyo okuddamu ekibuuzo kye ekyokubiri obutengerera, ndowooza twabaddewo omukisa nsonga zino okukwatibwa mu ngeri yakisajja kikulu. Wabaddewo embeera ey'ekibuguumirize, obuteefumiitiriza, oyinza n'okugamba nti n'ekiruyi ekitali kya lukale. Era singa obuuza ku muntu yenna omukulembeze mu NUP ku nkiiko enkulu eziri mu NUP omuli olukiiko olwa NEC, olukiiko olwa executive Wendi Deputy President, olukiiko olwa Parliamentary Caucus, tiwaliwo baatudde kwogera ku nsonga zino. Era singa zaasobola okutambula, in fact tulina ne disciplinary committee, olukiiko olukwasa empisa, singa wabeerawo munnakibiina afulumye mu misittale, mu miwambiro ekibiina mwe kitambulira bw'ofulumamu, enkiiko ezo zonna weeziri. Naye ekyokusaalirwa ndowooza obudde bwadde buyise, nga waliwo ebirina okutuukibwako mu bwangu ne zitaweebwa mukisa. Oba oli awo laddu yadde eyinza okukuba ekibiina, n'olwekyo wabaddewo obwangu obwenkanidde awo. Era ekyo kintu kyonna ekikwatibwa mu ngeri bw'etyo kifaanana bwe kiti. Oyinza okwewuunya Medi nti statement bw'efuluma mu kibiina kyantwalidde essaawa 24 okugiddamu. Golooza nti data yabadde ambuze, kompyuta gye sirina oba ssimu, naye bwe kyafuluma era nalowooza nti kisoboka okuba nga kyafuluma wakati mu Kiwuggwe na mu Butanwa, waliwo ajja okuvaayo agambe nti bannange yabadde ensobi
tuzeeyo mu nnyumba yaffe nti bannange mutusaasire waliwo eyewambiriza okubona nga ebuzanyisa essimu n'abaako byagattagatta n'abiweereza eri ensi oba eri awo nga bwe tulina ennono y'abantu ababeera ku mitimbagano abeeyita ababulooga kuba nti kyaleeddwako mukono nti bayinza okukiwaayiriza bulooga nti yakikoze n'olwekyo si kya kibiina era nempisaawo essaawa 24 okutuusa lwe nalabye ate omukulembeze wange ng'ekiwandiiko akigobereza ebigambo ebikawanga omususa nenga nti nabadde ndowooza nti tukyali ku ebyo naye kati Myanku ye Mugabe nendowooza nti eggwanga lyetaaga okutangaaza kwe kufulumya ekiwandiiko kugenda kufulumiza olw'eggulo okuwa bannayuganda ebintu bibiri ekisooka okubannyonnyola mu lulimi olusinga okuba olwangu lwe nakozesezza ate n'okulagawo enjawulo enkwata y'ensonga mu lulimi olusinga obwangu lwe njogerako nabannyonnyodde ebyamateeka ebitono naye ne mbagamba n'ebyo ebyobufuzi ebisobola okugendera ku byamateeka ekisooka nennyonnyola ensi nti pulezidenti yayita olukiiko olw'abantu ab'enjawulo bannakibiina bammemba si lukiiko oluli mu mitendera gy'ekibiina naye nga bw'onoogamba nti abakozi ba CBS MD abayise n'ayitayo news ancom n'ayita n'ayera n'ayita neinginiya n'ayita ki nti bana twogereko ku nsonga eno ne mujogeramuko n'ogibannyonnyola naga nti bwetyo bwe yagenze tukiwulidde tukigimatidde bulungi ne tugiwulidde katulabe ekiddako nga nti kale ekyavuddemu kyekyo ekyafulumye nga kikankanya ensi kakati ekyo bw'okiwulira nyina obuvunaanyizibwa eri abantu ba mirundi mingi ekisooka nyina obuvunaanyizibwa bukulu eri famire yange kuba famire yange yensiga mu nsi muno bwe wasiina famire mba kitengejja yensonga lwaki Medi ewalala simanyi ne wano e Buganda bweweesimba mu bantu bonna ne bwoba osaba bwakalinda luzi bakubuuza ani akuzaala ekyo kikulu kitegeeza nti omuntu abantu baagala okumujja ku kikolo bamutuuse ku mutwe nyina obuvunaanyizibwa eri famire nyina obuvunaanyizibwa eri ekibiina nyina obuvunaanyizibwa eri obwakabaka obwandera nyina obuvunaanyizibwa eri eggwanga erya Uganda naye n'institutions endala ezikitwala nti zitadde ettoffaali ku kubeerawo kwange n'obuvunaanyizibwa obumpeerebwa bwe nzira ebuddu nyina obuvunaanyizibwa eri Nnyendo Mukungwe nyina obuvunaanyizibwa eri Masaka City ate ne Pookino kalya Masaka naye bwambuuza ekibuuzo nziramu nengamba ndowooza abantu baffe abo bonna benjogeddeko mu mitendera egyo bayinza okweyo ne balowooza nti ddala nyina omusango omuloope gwe nazzizza nenfulumya ekiwandiiko ne nnambika bino ekisooka nti siri mulyake era sirina nsimbi ya musajja nali mpuutanyiza corruption kuwuutanya nti bakuwadde ssente zikozese kino n'okolamu ekirala tekibeerangawo sikikolangako kubanga si bwendi si bwenfaanana nentegeeza eggwanga mu kiwandiiko ekyo Medi era CBS yakoze bulungi yakiwadde interpretation ne kanfunze nti ekisooka olukiiko lwa commission olwatuula lwasalawo ensonga eyo mu mateeka kubanga lwe lwokka olina obuvunaanyizibwa okusalawo ku nsako ku kuwummula ku mbeera y'abakozi n'ababaka abaaliwo n'abaliwo ekyokubiri nti olukiiko olwo era olwasalawo ensonga eyo lwateesa ku nsonga nnyingi olwa commission njogera commission erabirira ababaka olukiiko olwo nandibadde abatambuza ensonga eyo ku mitimbagano bajjayo akantu katono era bwetunulya peegi kwe bakajja bajjayo peegi emu ne bagenda ku yokutaano ne bagenda ku yekkumi bwebabuuza nti peegi eziri wakati awo mu bwesimbu bwammwe ziriwa
ezirambika bani abaliwo ensonga bwe yatuuka kyasalibwawo kitya kikwatako basigala mu lukiiko oba bavaamu ekyokubiri basalawo nti ekwatibwa etyo oluvannyuma ekyo tebabikugirayo naye olwokuba nti ekigendererwa si kyekyo ne basalawo okugjayo ekyo naye nalambise nti olukiiko lwa commission mu mateeka kubanga commission eteekebwawo semateeka n'agiwa obuyinza okugenda okuteekawo ennono mwetambulira era bwekola semateeka era n'ayempawalinga mu tteeka eddala bayita Administration of Parliament Act etteeka erifuga parliament era neryongera obuyinza commission okubaako byekola mu kulabirira abakulembeze abaliwo abalijja era bweba erabirira abakulembeze abo erabirira basipiika n'omumyuka we mu ssemateeka omulambikiddwamu abakulembeze ab'enjawulo omuli president, vice president, ssaabaminisita, speaker, deputy speaker, leader of opposition. Office zonna zenjogeddeko ezigenda mu ssemateeka olw'okuba nti ebyobufuzi byaffe byafubitizi bwe tubali tugenda mu multi-party mu 2-5 office ya leader of opposition tebaagiwa kuwummula tebaagirambika engeri gyewummuzibwamu era abakikola otegeera waali basinzidde opposition balabanga ababamalako emirembe oba bafa bakole ki bafe so tewummuzibwanga commission eno bwetula negamba nti kino tekyakolebwa mu mateeka mu ssemateeka naye commission eweebwa obuyinza kuba yerabirira ababaka okukijjulula nga tutandika ne leader of opposition aliwo era mu minutes singa ozisoma bagamba nti tujja kusaba okukyusa etteeka lyonna lirondoole n'abaasooka ababaddewo emabega mu nkola y'emu naye ffe tukole ekyo ekiri mu buyinza bwaffe ku ssaawa eno tetulina buyinza budde mabega naye tulina obuyinza obukola kubaliwo ku ssaawa eno era bwe twali mu lukiiko olwo nabuuza ebibuuzo bingi ne mbabuuza nti twogera naye omu ku bannaffe yagobwa mu commission honorable zaake oyo munaamukola mutya nja ensonga ze zinaggwa mu kooti era ensonga ze zijja kukolebwako kooti nga bwene ebeekoze eki esazeewo ekyokubiri n'ennambika nti gratuity honoraria oyinza okiyita ekintu kyonna si kipya mu paalamenti okujjako ng'era oli alina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange buli mubaka wa paalamenti bukyanyingira mu paalamenti ey'ekumi ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwe kusembyayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimo ako si musaala era si allowance era tekaggyibwako musolo bwebyo bitambula bwe buyinza bwa komishoni obwo era ne pulezidenti wange ng'ali mu paalamenti byonna yabiyitamu era abimanyi komishoni yemu era yeyisa ekiteeso negamba nti ababaka buli omu tugendamu wa ssente ez'emmotoka eba tekoze ensobi eba tegabye enguzi era ye paalamenti komishoni yemu yegamba nti pulezidenti Kyagulanyi bwe yajjira mu paalamenti yajja mu by election nga bajjayo kantinti yaweebwa emmotoka naye tebagamba nti constituency twagiwa situgenda kuwa Honorable Kyagulanyi naye n'aweebwa ekyo yali nguzi gemaanyi ga komishoni eyo mu kulabirira ababaka baayo ebyo nga njagala ensi ebitegeere nti obuli bwakola ekyo ndiwobanga olowooza nti bandirinzeeko bw'oba okyogera mu mutima mulungi tokikola kusiga bukyayi na kusiiga muntu nziro oyiseewo ebyamangu era toweeyambisambira nti bannange abantu baavu nnyo eyali nguzi ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga muno obwavu bubeera mu ggwanga bweba wampuuga honoraria oba gratuity oneefuuka enguzi ndowooza kinavudde ŋŋamba nti ebyamateeka bitegeerebwe ate byawulibwe ku byobufuzi ekyo kyekyamateeka nekyokubiri medi bw'obanga ozudde omuli w'enguzi osobola okukwata omuzindaalo n'ogamba nti ffe tumugambye akolebwa ati tumusonyiwe osobola okusonyiwa omuli w'enguzi medi ng'otuddeawo omuzindaalo omuli w'enguzi bamutwalawa era bw'oba n'omuli w'enguzi n'otamutwala mu kkooti kumuvunaana muba mukanyiza mu mbabeera bali banguzi ebeera connivance so n'olwekyo ekyo kyogeddeko mu ntandikwa kwabadde kusalira kwa maanyi nti singa wabaddewo obudde obumala ensonga zino zantegerekese mu bulambulukufu bwazo mu mateeka era simanyi ani yamisiriidinze pulezidenti wange okufuluma ekiwandiiko ekyo
ate nga bamwetolodde abamu baasoma ku mateeka oba bagasoma kuyita buyisi bibuuzo ekyo kyesimanyi kubanga oyinza okunenya omukulembeze nosobola kutandikira kuba mwetolodde bwebabanga amateeka bagamanyi babadde bakola byabufuzi nga babikolera ku nze badde bayisaawo ki essaawa ne zitawo 24 nga temunnabagamba president nti eyo yabadde ensobi. Mwami Medi bwe mbeera mu bukulembeze bwe mbadde LOP buli lunaku mbadde ensalawo ensonga ezisukka 10 neera nga kisoboka nti ensonga 10 zensazeewo ensonga 5 ensazeewo mu bukyamu era bwe nayitanga bwe nabanga nkoze ensobi nga ngaba nange nti nasazeewo bubi tukole tutya ne bw'oba olowooza nti okwo kwali kulamula ku kyamu kuba kuwanika muntu kalabba ne bw'oba olowooza nti mu mateeka kituufu naye twandikikoze differently twandikikoze mu ngeri ya njawulo ekyo kiyisa olukuŋŋaana lw'amawulire n'ogamba nti oyo mubbi oyo muli wanguzi ebintu bisatu ebyobulabe mwami nzereko era ebitta omuntu mutya nnyo emmundu kubanga emmundu etta. Ekyokubiri muzindaalo nagwo gulinganga mmundu. Ekyokusatu ntebe. Ebintu ebyo buli bw'obanga obirina olina emmundu olina omuzindaalo n'entebe n'otabikwata bulungi osobola okwesanga nga okoze oba oyogedde oba olamudde mu ngeri ey'ebitege. Yensonga lwaki omulamuzi abalamuzi tubakwata n'obwegendereza kubanga balina entebe mwe batuula esobola okuwanika kalabba. Medi osoma ebyafaayo mu nsi yonna olabye abantu bangi bawanika kalabba naye ne batabawanikirawo bagenda okuyita ebbanga nti oyo bamusibye emyaka 4 naye bagenza okukizuula nga n'omuntu gwe bagamba nti yatta gyali mukyala ali mu kulima binyoobwa yera ali mu kusola ali mu nnimiro asola binyoobwa bye. So obulamuzi ng'oli mu ntebe bukwatibwa n'obwegendereza. Esalawo bweti sente ng'ezo tezibeerawo nti za buliwo. Eteekawo emitendera ekisooka nedda sente nzirinze era kooti eno mbadde nize first installment. Oyagala kumperekera kunkuweeko nawe oli sebo ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako. Medi ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera LOP kiki ekirala ky'osobola okukola nti onnyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mmwanyizo. Omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba gyeweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Yensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba sipiika ba prime minister ba vice president akasiima akaabwe ka lubeerera bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika owekitiibwa sekandi buli luvannyuma lwa myaka 5 bakuwa emmotoka kapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunnyula nakujja mu nsi. Bw'obeera prime minister kyekimu naye nga beebuuza nti leader of opposition waakiri a one off payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika kyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister. Mpuuga enjalo yo wakati gwe nezaake bagamuwa sente bagenda kuwaliza kondeko zaake. Kyenkugambye nti ekisinga abasaasanya ebiwandiiko baali benkanya bandibadde buli kimu bakijjayo okugamba nti ensonga zaabwe zaake bwe zaatuuka zaasalawo nti ensonga zwe zinaava mu kkooti ng'esazeewo eggoye kuwaaba kweyawaaba paalamenti n'ejulira kubanga omusango guli mu appeal gye ginaggwera commission tebana kyakkola erina okumuliyirira nga commission omujjuvu.
so n'olwekyo y'ensonga etegereka y'amangu nnyo okutegeera mu mateeka ne mubeereza bulijjo. Ffe ntulowooza nti omukwano nnyo gwa Anita Amongo sipiika mukakuwa ssente zaakale memuwa. Omukwano bwe guba nga guliko n'amateeka gwanguwa era kye tuyita omukwano kye kiriwa nti Anita Amongo mwe mumulabye mu paalamenti naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzoganya. FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe kiki kya bulijjo okubeera mu paalamenti nga muli opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya. Honorable Tayibu omumyuka wa sipiika yeesimayo ne ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka wa Western Uganda. So bannaffe badda baafuula bufuuzi kala n'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muli ku njuyi za njawulo era ekyo tosobola kukyetonda. Okimanyi Medi nti Honorable Anita Amongo yasomesaako ku ssomero lyange lya datamayini nga muwa n'omusaala omuntu eyakusayinga ne ku kyeka bakusasulira oyinza omwegaana ne muba temukkaanya tosobola mumutwala nga gw'otamanyi. Bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana. Enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker era bwe mba musemberedde nzikakkana. Era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner. Waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament ziyisibwanga zaba mukwano. Sente za parliament zirambikibwa mateeka era ensimbi zonna ezifuluma parliament nga za kimpatiira auditor general zikola ka lipoota. Gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner mu bumenyi bw'amateeka olira ebitabo bya auditor general ejyokusalawo eggoye ku nsonga ezo. N'olwekyo ekitali ekyo kyonna kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga Medi ng'odduka emisinde bajja kukolaba ng'oyogera naye. Era olumu ojjukira Honorable Mao bajja mu office yange nga leader of opposition era nenfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu office yange nga nze mbifulumiza. Mpuuga mulabye wuuyo azeeya ayegedde ne Mao. Bw'oba tosobola nako bw'obanga leader wa opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu office yo gigalodde ewaka baba bamanyi toliiwo yingira parliament okuba ebirayiro bya mirundi ebiri. Okuba ekirayiro obuwulize eri eggwanga era ne ssemateeka kubanga liteeka ekkulu erifuga eggwanga liteeka eri obwenkanya. Ekyokubiri obuwulize eri parliament kubanga kifo mw'okolera. Ekifo mw'okolera kye kikulambika amateeka agakifuga n'olwekyo olina okugagondera. Era mu parliament tiwaliwo kyetwala kaabe sipiika si kyetwala n'olwekyo tiwaliwo kyetwala. Buli muntu kyakola aba alina okulaga eggwanga etteeka mwakikoledde. N'olwekyo ebyo kw'otandikira n'oba muwulize eri ekibiina kyo kubanga obuwulize obwo bwe bukufuula ekitundu eri eggwanga. Ekibiina kyekikugatta ku parliament. Nakati ekyo nakyo nakiwulidde kubanga bwe kibanga corruption and abuse of office allegations. Kati ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi Oluganda akivunulira abantu. Ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka. Ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza. Ekiragiro ekitayise mu due process
gye due process. Singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino, egyo beta due process. Singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitalina migo, olwaleero bajja kugoba Mpuuga, enkya bajja kuddako omulala. Bwe bava e Buddu bayinza okusibira e Kyaggwe, bwe bava e Kyaggwe ne bagenda e Busiro, bwe bava e Busiro ne baggukira e Buluuli. Ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana. Ekiragiro nga kyabi ate mukama wange era muwe ekitiibwa. Kati Medi obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti Pulezidenti naye awubwa n'omugezi awubwa. Kyobalaba nga tutegawulira Vumbe. Bw'abanga Pulezidenti ayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bye yawulidde nti nawulidde era yakootinze nti nalabyeko exhibition mwami Nsereko nti waddewo omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde munnamateeka. Tetusobola kubeera nga twagala kuzzaawo nkola egoberera amateeka mu ggwanga, ali naffe tutambula ng'abamenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina mutuufu okubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga, naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olw'eggwe n'oyisa ekiwandiiko, oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya, ensonga ezize zakulubalaza, munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo, munnaffe teyeebuuza, munnaffe aweebwa amagezi. Ndowooza Pulezidenti simunenya kufaayo, kyemunenyako kwe kukwata ensonga nga bwe yazikutte, ng'ate waliwo omwaganyo oguzikwata n'okuzimanya, n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeeme nti oyinza okuba nga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. Pulezidenti alina obuyinza, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga bw'asanze. Medi, Pulezidenti alina obuyinza, naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa Pulezidenti tubuwa ekitiibwa. Pulezidenti wange muwa ekitiibwa, era simuyinaako mpalana ya buntu, era nyina obuvunaanyizibwa nga depute we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti Pulezidenti ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa, kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu obuva mu mmundu, mu muzindaalo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo, eringanga bwogi, obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe tubikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo Pulezidenti tujja muwa ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati Pulezidenti wa kibiina bw'anaafuka Pulezidenti w'eggwanga, ensonga ne ziva e Karamojja ne zituuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo, oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu, oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli, nga buli egwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga ky'ekintu ekikulu, so si buyinza buli mu ntebe. Ate era Pulezidenti alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno ngijulizza, gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obwo buyinza bwe buli. Ekyoba weebuuza nti bwamulema okukozesa
ndowooza alina obudde obukozesa era abukozese. President wa NUP agenda kuwandika ebbaluwa egakyali komisona waffe. Nakakati engeri gye tugoberera amateeka ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera komishona gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Komishona aba muwulize era agoberera amateeka, era embeera emujja mu paalamenti erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu paalamenti. Ate era bw'omala okufuuka komishona oba ofuuse komishona alabirira ababaka bonna, so saabava ebuddo. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mu mutwe gwe President Kyagulanyi. Yakiwandiikira ekikolako kuzaake n'awandiika yakumpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno agenda kuwandiika era. Zaake yawandiika bbaluwa emulonda, tawandiikanga emugjayo. Kati anti nambise Medi, nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka gafuga paalamenti ekyo tebaakiwa mukulembeze wa kibiina yenna. N'olwekyo talina bwakigendamu, era ndowooza abaaba muwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera ne bamuwa amagezi, anti kiera kijja tufaananya nga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola, era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndowooza tusobola ogikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mmwe abadippi abajja mu NUP muli babagikona tabula, tabula muli bangi, mulinga 67 mwajja era mwe mwava eri mu ssuubi. Lwaki muva mu kibiina ky'omusajja kyabwe mukola ekyamu? Tuli bannatabula nga bwe twatabulaani, nga bwe twatabulaani. Mutabula ekibiina ky'omusajja. Musajja ani? Kyagulanyi. Si yabayitamu mwajja gyali n'abawa amasannyalaze. Medi ndowooza ezo mboozi za ku street. Ekisooka nze siina gye najja. Siina gye najja, natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike NUP, ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP. Era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe twali tutandika NUP twava mu bibiina ebyenjawulo. Kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu NUP bo baali ki? NUP yaliwo. Bwe mulimu omutala mwenna tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde. Bwe mubanga mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu. Ekyokubiri, ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga. Bw'obanga olina ekibiina ekitonga NUP eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli byabufuzi, obatwala nga ba mugaso. Bw'obatwala nga abakutiisa, entebe ojja gitula mu matiitiiri, ojja gitula mu matiitiiri. Buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi, oyinza okulowooza nti Mpuugu ono, ndowooza Medi wadde obiwulira obisoma wano, Mpuugu ono buli bw'atunula yeetunuza nga pulezidenti, ayagala bwa pulezidenti. Omulaba bw'ayambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga pulezidenti. Era abatambuza ebyo ne bankubirayo n'ebipande ebitambula Mpuuga for president, ndowooza obiraba. Ekisooka, abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola. Kati ekyo ngende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola okukikola. Eyo si ensonga enkulu. Ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu. Tetusobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira, Mpuugu ayimirira, Lukwago yimirira, Sseggona yimirira. Nedda. Kye tutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga tulina atukulembera, ekyo si kyasobola kukkiriza kibeerewo. Ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne, asojja munne, ekyo kyetugaana. Tulina okutegeera nti Medi banno bwe basalawo nti Medi tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'Amasuuliita, tekitegeeza nti banno bajooge. Bwe tukuwa obukulembeze
tuvunaanyizibwa okuwagira, tuvunaanyizibwa okutaasa, tuvunaanyizibwa okuwabula. Naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa. Eyo kyekikufuula omukulembeze ow'enjawulo. Obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu palamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'okubukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno. Gw'osalawo ani shadow minister, gw'osalawo ani anaakola ki. Obukulembeze oba bukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiza n'okuwabulibwa. Kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabega w'omuzindaalo eyo gy'oli omuzindaalo ogwo kiso sasi. So bw'okulemberamu banno bakkiriza tukulembere kubanga one at a time. Si temugenda kujja nti nange wendi nange nteereze kooti wendi. Bwe twasalawo nti Kyagulanyi atukulemberemu twakyebuulirirako tukkaanya nti mwana waffe munnaffe ono muto waffe mu myaka, muto waffe ne mu byobufuzi, ne mu kiseera kino tumulabyemu enkizo tumuwe omukisa atukulemberemu. Era buli abadde alowooza nti asobola kakkana Kyagulanyi aweebwa omukisa, Kyagulanyi awagirwe. Beti Nambooze kunga kyaggwe gomesi gy'obadde ogolodde ku nomination gizeeyo n'ogyambala ku Ssekukkulu. Oba gwe Muwanga Kivumi wadde oyagala kuva Butambala kunga Butambala ebeere mabega wa Kyagulanyi naye tojja ng'ogamba nti gw'oyagala ekkooti. Bw'oba gwe Sseggona ng'okunga Busiro gikunge emire mabega wa Kyagulanyi twazeewo ye mukulembeze waffe. Temukoma kugamba babalonda naye mugende ku mizindaalo ne mu nguudo mutegeeze eggwanga nti omwana waffe ono temutunuulira myaka gye, temutunuulira byonna bimwetoolodde, n'ebyafaayo bye mubimanyi nnyo mwebale nnyo, naye si y'ensonga ye mukulembeze waffe. Ekyo bwe kimala okubeera bwe kityo n'otegeera nti banno bakuwadde obuwagizi bwabwe ate baba tebafuuse bato, obukulu bwe bayina n'ebyafaayo byabwe batebivuddeewo, babasazeewo okuwagira. Ekyo kirina okutegeerebwa nti munnaffe tumwagala era twagala tumusitule. Naye banno bwe bakusitula buli bw'ogenda waggulu nga bakusitudde nabo baba balinnya, bw'obassa wansi naawe oba okkirira. Ensi bwetyo bwetambula, buli bw'olinnya ku mutwe gw'oyo akusitudde akute naawe okkirira. Si kigambo kyakwekuza naye okutegeera nti ebyobufuzi kiso bikwatibwa n'obwegendereza. Mukeera ku makya ne mubikoleramu ensobi nnyingi, temujjaayo nkumbi na bityo kuziika bannammwe kubanga mweyaliikirira nti ono engeri gy'atunula bw'ati ayinza okuba nga alina ebigendererwa ebirala. Medi bino byogero obadde obiwulira. Mpuuga alina kyateekateeka alabika ayagala kujja kwesimbawo, ogwo nagwo ne gufuuka omusango. Nze banyina kyenteekateeka, nja kusooka kujja wano ku CBS ku ssaawa eno sina kyenteekateeka, ndi mu kutereeza NUP. Naye bagamba nti ebolo ebyogerwa nti mmwe bannammwe balabanga mwemubasinga nti noba article clause 1 musinga bannammwe okubasinga ki? Ate naddala mu bantu ba mirundi ebiri bemmanyi, bannamateeka ne bannabyabufuzi, ate nga byombi mbiri. Ne bannamateeka baba bali ku bbanga bali mu kooti bawaŋŋana ekitiibwa era siniya yasooka okwogera. Ne bwe muba nga muli ku njuyi za njawulo, siniya oyimirira n'oyanjula bannaabo ab'oluuyi luli. Eyo nnono yaffe mu mateeka. Mu byobufuzi endono teriiyo. Mu byobufuzi oli ajja n'akugamba nti nze bannondera busujju nandibadde ggwe Rope naye nakusinga n'okufuna obululu, naye nze seesimba busujju. Nze bannondera Busiro, ewaffe abantu Sseggona ayogedde bannonda abantu 15,000 gwe wafuna 4,000. Naye nze mukamaawo tolina kyogamba. Ebyobufuzi kyekibitawaanya. Bw'obeera wano bw'obanga ovudde Busiro South eyava muto wange Matovu
Charles n'otakkiriza nti Betty Nambooza alina kyakusinga muwulirize, oba olugendo lw'otambula lugenda mu kibira ekikutte enzikiza, bw'otakkiriza nti bw'ebeera nsonga y'amateeka kakkana wansi Sseggo n'ayogere, oba otambula bitege. Bwe bagamba nti ya governance and leadership give way to Mpuugu alambike, n'otakikkiriza n'ogamba nti nedda oyo bamulonda eri Masaka n'okubawala nze nsinga okukolera na parliament, oyo wakyalo mwepanga kubanga muludde mu parliament. Sajja mu parliament by accident. Tubeera mu byobufuzi ebinyiiza abantu bingi. Ennaku zino mpulira n'ekinyiiza abantu ekirala nti bampita ow'ekitiibwa. Tibampita buyisi, Kabaka yampa ekitiibwa. Mwawulira abo abeeyita ab'ebitiibwa. Ku kyalo kyammwe kuliko ab'ebitiibwa bameka? Okubanga mpitibwa ow'ekitiibwa si musango. Kabaka yakimpa ekitiibwa ekyo. Saakijjuliza foomu. Kabaka yanoonya mutabani wa Nsamba n'amuwa ekitiibwa ekisobola kukyetonda. Era ewaffe e Masaka tebampita honorable. Bw'oba onoonye wa honorable Mpuuga bayinza okukubula. Bw'oba obuuza ow'ekitiibwa Mpuuga buli muntu akutuusaawo. Ekisobola kukyetonda nti bampita ow'ekitiibwa. Kati nabyo binyiiza abantu. Abo bayita ab'ebitiibwa abo. Tekitegeeza nti nedda ku ssomero nange kitange bwe yawayo fees tiyawaayo za mulala. Sisobola kwetonda nti kitange yeefiiriza ne mmange ne bantwala ku ssomero nenfaayo n'ensoma. Sisobola kukyetondera nsi. Era ekyo kiyinza okuba nga kyenkwasa entono eri abantu ne bakkiriza okumpuliriza. Ekyokubiri, ekyokuba ng'owulirizibwa nakyo si kya bulijjo, nakyo kinyiiza abantu. Medinsere kuba nkulabye mu ggaali ya parliament emirundi mingi. Ababaka abayimirira buli muntu n'asirika ne awulirize kyagamba si bangi. Omubaka ayimirira n'agamba nti ensonga eno eyimirire yeetegerezebwe si bangi. N'okituukako obaako olugendo lw'ebyobufuzi lw'otambudde, tokeera ku makya n'ogenda wa muganda wange wali ku mashali n'ogula essuuti esinga obulungi, ndoga nti okubanga oguze essuuti esinga obulungi bagenda kukuwuliriza. Parliament si bwekola. Okutambula n'oteregga n'oba ng'owulirizibwa enjuyi zombi nakyo kinsonga si ntono. Bwe nali mpaayo obukulembeze Medi, twali kubuusabuusa, ensi yonna yakkiriza nti wakati mu bizibu opposition byeyitamu omusajja w'e Buddu ono akoze omulimu gw'opposition mu ngeri ya kitiibwa, mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Ensi yonna neeyimirira nempa ekitiibwa ekyo. Nawulira eyo gye mutambulira nakyo kyanyiiza abantu nti oyo w'e Buddu bamukubira batya mu ngalo, n'ab'eNRM ne bamukubira mu ngalo, oyo bamukubira batya mu ngalo enjuyi zombi. Kirabika bali mu muwaga. Ebinyiiza bannabyabufuzi tiziba nsonga ziri awo ndi za muzinzi. Kyenkugirayo nti ne mu byobufuzi tukkiriza wabeerawo seniority. Era ekyo nakyo ebyobufuzi bakiteekebwateekebwa kitobeka abantu abalina experience, ne kitobeka n'abato, ne kitobeka n'abalina obukulembeze, ne kitobeka n'abalina obwagazi bw'abantu nga muto wange Kyagulanyi. Ne mulyoka mukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekyo kye kibazimba. Era bwe mutakkiriza kuzimbibwa ssebo nsereko mmedi n'abatuwuliriza okutandika nti ndowooze ku byobufuzi twaweebwa obudde. Era ly'ebbanja ly'empulya mu baana baffe aba NUP tetunnabawa budde kubazimba mu byobufuzi. Abaana baffe ba Muzeeyi Ssewanyana Bazira, omugenzi Ssekweyama n'abalala ba Muzeeyi Ssemwogerere baatuwa obudde okubaako bye tutegeera. Si kwe kugamba nti tukola nsobi nti experience etegeeza nti kimu kitukola bulungi. No. Nensobola okukugamba nti awo omwala gwawo omuwanvu osobola okugenda naye bangi abagezezaako okugubuuka baguguddemu. Tekigaana gamba nti gwe tojja kuguyitako. Naye nvunaanyizibwa okukugamba nti ngumanyi weeguli, ekyo bayita experience. Nyinza okukyogera n'olaba nga nkyogedde kukukakkanya naye mba nkulaga nti ekyo nkimanyi kisoboka kikole bwoti. Medi ensonga teyeetaaga kumalirako biseera. Tuli mu kwawula entambula ya NUP etambule nga kibiina kya ggwanga, ng'okuva ezzombo okutuuka ekisolo
osobola okujjayo omukulembeze nga wa NUP ne yeetaba n'Empuugu ava e Buddu ne batiisa ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'ekibiina. Entambula y'ebyobufuzi eby'ebitege General Museveni ne banne gye basize wano sitwagala yesigibwe mu NUP. Ndowooza ensonga eyo ne bwe ngikomyawo etegeerekeka, saagala gimalira ku budde. Olutalo luno ondabikira oli mu lutalo luno twavadde lutandise kati luliwa bino bya NUP nagenda kulabira bagamba kunga ali Masaka, Mpuuga ali wano ne bano kati bino bizze eggwanga lyagala kumanya olutalo lutandise kati byavadde. Ndowooza oyinza okubeera awo nga olowooza nti otambula bulungi ne banno waliwo ndowooza ensonga nga zimedi era kanzirambike bwe nti mu kibiina waliwo ensonga zetukkaanyaako nnyingi nnyo era zitugatta era zetutambuza emisana n'ekiro okulaba nti n'eggwanga lizitegera tutambulire wamu. Kyokka ate era mu kibiina mulimu enkola gye tutakkaanyaako gye ndowooza nti si nnono yaffe era terina kufuuka nnono ya kibiina kya NUP, ekibiina ekyagala okutandika ennono y'ebyobufuzi empya mu Uganda. Bye tutakkaanyaako bingi naye ekimu ku byo kwe kuvuma n'okutyoboola abantu, kwe kuyisaamu abantu amaaso n'okujerega abantu. Tutudde enfunda eziwera era emirundi gimu ntudde ne pulezidenti wange nga mutegeeza ku nsonga ze ndowooza nti zitukkakkanya era tezitugattako ng'ekibiina. Medi tubadde wano nga abantu abeeyita aba NUP bassaako n'obukofiira bwaffe obumyufu beret obw'ebyafaayo ne batyoboola abakulembeze mu Buganda naddala, kubanga ekibiina ekitalina we kisimbye mulandira era oba osimbye ekijanjaalo nga emirandira gy'amatalaga kibigagaba gya kisuula. Waliwo ensonga gye nagamba pulezidenti nti toweetondanga wantu wonna, kubanga baali bagezaako tukwasa ensonyi naddala b'NRM nga batuyeeya tuli kibiina ekisimbye emirandira mu Buganda. Ne mugamba pulezidenti toweetondanga ku nsonga eyo, abakuyeeyereza baagala obeere ng'akabbula ku mazzi nga bulijjo dda kibuyaga kutwala. Bw'oba osimbye mu Buganda simba onywere osinziire olyoke otabaala ewalala. Omutabaazi yenna abaako n'enkambi, waakuba enkambi ye n'agamba nti kama mbaaya wantu wali ansiguukululawo, simba kuba enkambi yo mu Buganda osaleko n'okusalako. Naye bw'olabanga enkambi we tugikubye nga NUP tulina ababaka 55 bava mu Buganda. N'olabanga omuntu yenna ayagala kwekweka mu kibiina kyaffe ekya NUP nga tetusobola kuvaayo tubakuba ku nsolobotto, ekyo kyankola bubi nnyo. Era navaayo Medi bwe nalaba nga tulina ensisi, bwe nagamba ku bannanga abamu ne bagamba nti wange abantu balekere eddembe ly'okweyogerera. Eddembe ly'okweyogerera ndikkiririzaamu era nze omu ku basembayo okulwanira buli ddembe lya muntu yenna okweyogerera, naye eddembe ly'okusiriwalira ku ggwanga lyange sina gwe ndikkiriza kulikola. Eddembe ly'okusiriwalira ku kabaka sisobola ddikkiriza nti oli akwata akasimu n'ayogera ebyensumattu ku katikkiro wa Buganda kabaka gwatumye nga situlina mbavu zimugambako nti ebyogera tubyogera mu linnya lyaffe, ekyo sisobola kikkiriza. Medi kabaka bwandagira olwaleero nti va ku bwemupi ogenda ofuuka ow'omuluka nkeera ku makya, ekyo njagala okutegeeza. Nyinimu bwaŋŋamba nti va ku mwempi wa Nnyendo Mukungwe ofuuke Mutuba 6 kyenkola. Oba tolina kyokkiririzaamu, oba tolina gy'olaga buli kkubo likutwala. Obuvo bwange n'obuddo bwange mbumanyi. Sisobola kubeera kitundu kya kibiina nenzikiriza okukkakkanya kabaka, tekisoboka.
era bwe navaayo nabanga tubekanze Mpuuga bagenda muyisaamu eggaali bayise munze naye kabaka bamuveeko. Katikkiro w'Obwakabaka nyinimu yamutuma naye ndaba abantu nga batyoboola Katikkiro. Katikkiro kalenzi ka kukyalo kwammwe, ku kyalo kwammwe nakwo kuliko Katikkiro. Famire mwova temuvangamu na mayumba 10. Temuvangamu yadde LDU. Oli Katikkiro wa Buganda okakkanya. Oyagala oyisaawo ki? Oyagala kuzimba Bwakabaka mu Bwakabaka bwa nnyinimu? Ebyo bye bintu byetutakanyaako. Ebyo ebinvumiza ate si byetonda. Tusobola kujjawo kifaananyi nga kiwali asobola tulwanirira. Tulambye Obwakabaka, tuyingidde n'olubiri. N'olubiri. Ekiseera kituuke emmere ebule ku lumbe bagambe nti era abo baana ba NUP. Bembeera ku lumbe eseffuliya y'ennyama n'ebula, awo temubuuza abo ba NUP. Tusobola kukulembera ekibiina nga temuli mu discipline. Discipline flows from the top to the bottom. Eyo ensonga tetugikaanyaako mu kibiina. Ey'okuvangayo okugamba abantu nti ekyo nedda media ompagira ne tovuma muntu ku lwange. Tekisoboka. Totyoboola muntu ku lwange. Natulako ne bannange abamu bannabyabufuzi abagundiivu ne maga bannange. Obwakabaka bwa Buganda si kibiina kya byabufuzi. Katikkiro wa Buganda si Secretary General wa kibiina oba President General wa kibiina. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kibiina kya byabufuzi kibuvuganya nakyo. Katikkiro mumuleka akola emirimu gya nnyinimu. Era ne mbasomesa nti ebyobufuzi by'Obwakabaka bisukka ebyobufuzi by'ekibiina kyonna. N'ebiruubirwa by'Obwakabaka bigazi nnyo okusinga byonna byemuluubirira. Abaluubirira okugenda mu palamenti, abaluubirira okufuuka bakansala, Obwakabaka busukkako awo. Kubanga oyagala kaadi ya NUP ey'obwakansala n'okwata akazinda ovume Katikkiro bakulabye nti oyogera nnyo. Katikkiro wa Buganda asobola okukola ensobi. Oli mu lukiiko lwani olwo oluwabula Katikkiro? Osobola okuba nga olina n'embavu ezigamba nti gwe bakuwadde nayogedde ku muzindaalo. Omuzinda oba tomanyi gyakugwogereramu guleke. Kololeramu oguggyeko. Era njala okutegeeza abakulembeze yonna gye muli n'abazadde naye ddala abakulembeze bw'oba toyina ntengeneze zigamba ku bantu b'okulembera nti eyo nsobi, obukulembeze buba bwakutuuba, buba bwakugwira bugwizi. Yentandikwa bw'oba weetooloddwa indiscipline ekugombola gy'oyagala obwa kansala oba ku site gy'oyagala obwa kansala oba obwa mmeeya oba otwalayo ki, ekyo situbikkaanyaako. N'enkola ezimu Medi ekyo kyogeddeko nti tuzze tukaayana kino na kiri kituufu. Nange ebbanga limaze nga ndilopo badde bampalampa naye era nga ekibiina kyange kyenkivunaana nga kinafu okuvaayo. Naye nga waliwo n'abakulembeze era ku kitebe ky'ekibiina abeegatta ku abo banima empindi ku mabega era ng'obawulira nti akasajja mukalengedde egindi mulabe kambadde ekkooti nga kagenda okukola oversight. Ezo oversight alabika ali mu kukola trial run. Kakati ekyo ndowooza Medi ensonga tuziwa omuzinzi gwazo. Ekisooka tuguse ensonga gye tubaddeko ey'ensonga zetutakkaanyaako n'ekyo nja kiddamu. Twogedde ne nkugamba nti ensonga y'okutambula nga tetulina gwe tuwa kitiibwa esigikkaanyaako. Bw'ofuna amaanyi g'ebyobufuzi nga kutuma ebintu bingi, era nkigamba pulezidenti wange bulijjo, President olina obuyinza obuteekawo ennono ya discipline mu kibiina. Kyokka kwogerwako nga ekibiina ky'abayaaye. Twali mu mukolo ogumu
ate waguliko nga nkulaba omusajja omu ku baswahaba w'ekitiibwa ekibuli mumanya w'amaanyi nnyo wali wawulayo abantu babiri Mpuugu ayogere n'abaako byalambika naye bwe yali alambika protocol yayogera abantu ab'enjawulo abaliwo n'agamba ababaka ba paalamenti abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu n'amaliriza ng'agamba nti n'abayaaye naye natya nnyo kuba yagamba nti n'abayaaye kubanga audience yali esinga mu baana baffe ba NUP sitwagala tuyingire mu protocol y'eggwanga nti baba banjula abantu oli bw'abaako yayita mu protocol ate ani kugamba nti n'abayaaye nakiraba nekinkanga nnyo so n'olwekyo okuzimba ennono y'ekibiina enywere buli muntu agikwata ate agiwa ekitiibwa nsonga nkulu nnyo ebintu byetutakkaanyaako byebyo naye mubeeramu n'ebintu eby'abantu aba bulijjo abefutwa obuweereza bwange nga leader opposition nabukolera wakati mu bugubi era oba wagoberera era mmanyi ogoberera ensonga nyingi zaabangayo nga bw'oyogedde akasajja mukalengedde kaakoluddawa eno nabbanja bwamboggolera naye n'abange bwe banvumirako ndi mu kugirayo eggwanga ebiganye kyokka nga olaba abakulembeze b'ekibiina ku kitebe bakubira ababaka amasimu lwaki mugenda n'empuuga ebyo omukulu tabyagala lwaki mumwerekera mumuleke mukulu tayagala kubanga bwe mugenda naye muba mutaddewo embeera neŋŋamba nti guno mutima gwa kikaaki era omukuba ne mukoya ne mubuuza nti wange bantegeezezza okubira ababaka obagaana okujja tugende tukole oversight ekibiina muli mu kuzimba kibiina oba oli mu kuzimba kasisirako kakwebakamu oyo talina kye yaŋŋamba ne mmanya nti abadde akikola badde tebamuwayiriza kati omutima omubi ogufaana bwe gutyo oyo Mpuuga mumulaba omanyi ayogera nnyo nti yeesiba nnyo ku bwakabaka n'ekereziya nze neegaana ekereziya mwe nabatizibwa nakyo nkyetonde nti bannange kabaka yampa obwami naye era ndi mukristo ebyo mbyegaane era ng'oggyeko Abedi Bwanika abala basibisi mu mbeera kiki Abedi yekawalo era Mpuuga tujja kukkiriza abala basibisi ekyo kyogera kwoki Abedi of course munono yenga bwomumanyi betuyita bannabyabufuzi ba Mavericks ensonga yonna agyogerako nga bw'ajogereko naye n'ekisinga obukulu Abedi munnabuddu naye ayinza okuba era nga bingi ebigenda mu maaso mu kibiina abimanyi ng'omusajja omukulu oyinza okugamba nti omu ku basajja abakulu be tulina Abedi naye alina ebyafaayo bye naye tubiwa ekitiibwa naye omuntu bw'amala okutoola shahadu n'agamba nti Allah akbar era n'agamba nti nabbi mubaka we ate oba omubuuza ki Abedi yalina ekibiina kye n'akisuulawo n'ajja mu NUP obwa memba yo mu NUP si bwa kitundu era alina eddembe okubuuza buli ekikolebwa n'okufaanako ne memba wa bulijjo omwana avuga boda boda oba aseka capati naye alina eddembe okubuuza nti Mpuuga kino wakikoze otya so abantu otulondoola n'okugamba nti gundi yeerimbika ku gundi sebo nze bwe nva wano n'enserengeta Buddu neebuuza ku bantu ba mitendera esatu bannaddiini pookino n'abataka tewali kitundu kitalina bannannyini kyo era bwe twali tutandika NUP nayina okudda ebuddu n'ensiisira n'entegeeza abataka ne bambuuza baana baffe kiki ekyo kye mugendamu mwakitegedde mutya ne bagamba abataka mukakkane era bwe baamala okutegeera ne baŋŋamba nti genda n'emutoowo mutabaale situkwetaaga wano Medi Masaka gye bannonda mu Nnyendo Mukungwe nayogerera ewantu wa mirundi 2 mu kalulu saddayo nasanga box zijjudde abataka bategeera ensonga tobeeserejjako ebuddu kubanga kiri ekitundu kyabwe ensonga zaabwe bazisalawo tewali abalagira kuzisalawo era ojja n'obeeserejjako ne bakutunuulira ogera okulaba omwana nga addayo n'ennyondo ye mu garagi nga akoona motoka ye gyali mu kukola panel beating ng'awulidde ategedde sebe ebuddu wazibu gw'osanga atagala ku kkubo ng'alinga atamidde gw'obuuza ensonga ye Masaka gw'olowooza nti atamidde aba amanyi ekigenda mu maaso twatuula wansi ne tubannyonnyola ne mbagamba nti bannange era omuto waffe tugenda kumuyambako muliko temumweyaliikirira mwana muto naye aliko ababe
tulina omutaasa era buvunaanyizibwa bwaffe. Beti Namboze genda ekyaggwe otaasa omwana wattu ono abamutegeera obubi. Sseggona kuuma Busiro, Kivumbi genda e Butambala n'abalala beegatteko tugende tutegeeze bannaffe abalala bategeeze nti omwana wa Buganda ono atukulembedde mu lutabaalo luno olw'obulabe nnyo ne yeewaayo. Buli muntu n'akola kyakola era twagenda okumaliriza akalulu. Buli muntu ng'alina bakajaluti bangi nnyo. Ewaffe e Buddu abaana baakubwa emiggo n'amasasi betuze tujjanjaba. Tobalabangako ku TV ba ku radio naye mbadde tubajjanjaba gye bali. Neyasembeyo mu Hwezi gwe balongoseza essasa limaze nayo mu lubuto emyaka 2 n'ekitundu. Lyaggyibwamu mwezi gumu n'ekitundu guwedde nga tubajjanjaba tubalabirira okwewaayo. Buli muntu neyeewaayo n'akola buli kimu mu kwagala. Ekyo tekijjamu bulabe buli omu eri munne. Tujja kutendewaliza abantu baffe okulowooza nti abaana baffe tebeetegese. Abantu baffe baagala enkyukakyuka n'obudde bubayiseeko. Kakati ku ssaawa eno nayimiriza kunga e Masaka obadde ombuuza ensonga eyo. Namuyimiriza ng'omuntu amanyi eby'ensonga nga nengedde wala. Ekisooka ng'abantu abakulembeddemu kye bayita kunga bantu balina ebyafaayo tebitegeerekeka. Babagamba nti bakungira NUP bwe batuuka mu bataka ate nga bavuma abakulembeze ba NUP. Neŋŋamba bannange nti wano waliwo ekizibu. Kati abantu baffe ne banyiga ne bagamba abaana bwe badda tugenda bajjirayo emiggo. Ne bagamba temubakuba ensonga kanjiyimirize erambikibwe. Ebyavayo wabiwulira. Ogimiriza otya? Weeyitaani? Nze deputy president. Bwe mba nze deputy president nga sobola kuyimiriza nsonga mu kitundu kya Buganda, ekyo muba mukulembera kibiina? Olaba n'abayizi babeerako abagamba nti embwa genda nayo eyo tegenda. N'abayizi babeerako alagirira. Ekibiina kina deputy president tasobola kulagira nsonga nti eneebeere gye byaggweredde be twali tuyimiriza nga tubamanyi era be beetimbye balinze MK. Kati obulanzi obusinga awo wali oyagala nkole buliwa? Be twagamba nti abo si batuufu era be bavuddeyo n'obukofiira bwaffe mu ngeri yetuswaza ne bagamba bo balinze MK. Kakati ng'osinziira ku ssimu ogamba nti Mpuugu yewa MK okuggyako ng'olina akatuli ku mutwe. Naye nakiri kankiddemu kiwambuuziza nti president yakulonda asobola okuggyawo. Obwo obuyinza abulina. Obwo obuyinza yes. Asobola okugobako vice president. Ono kkiriza abantu nga kusekiwaji bagamba lekuleeta okkiriza. Kyagulanyi alina obuyinza mu kibiina kino ajja kugamba nti kugobe. Era Kyagulanyi y'omu. Ajja kugobe. Era Kyagulanyi y'omu president wange. Era ayina obuyinza n'obudde n'amagezi agalina agatta ebigere. N'atagoba. Ne bw'abangobye ate n'amanya enkwata y'ensonga. Era abantu b'e Masaka bwe baali bannonda tukole n'Ekyagulanyi bannonda kubeera MP waabwe. Deputy President buvunaanyizibwa si bwa musaala naye okuyamba okuteekateeka buli okuyambagana tuteeketeeka ekitundu kya Buganda. Era mu kukola omulimu ogwo ekibiina nakiwa ababaka 5 mu 5. Akiwakanya agambe nti ekyo nedda. Kyagulanyi tumwetoolola okumuyamba okunywera n'okukola naye n'okumuwabula so si kumuteerawo mbeera nga bamwe balowooza okumuteerawo embeera nti Kyagulanyi tagambwako, Kyagulanyi tasobya. Era namugamba nti bw'owuliranga abagamba ekyo ntosobya obasembereranga walomanya bibalabe bonnambeemu abo bakugamba Kyagulanyi tasobya ne mugamba muto wange tokkiriza muntu ayogera kigambo ekyo oyo mulabewo baba kuteeka mu mbeera ekulowoozesa. Ekisooka oli waggulu w'amateeka, ekyokubiri nti weetaaga kuweebwa magezi. Omuntu yenna akujja n'akugamba nti Medi wa kitalo nnyo, Medi walaba abeera ku muzindaalo ogwo, babeera bameka omuzindaalo oba alina ky'omugamba tayibaako nakabi konna, abo balabe. Era bakikola mu bugenderevu okumwaisolatinga n'abantu abandimuwadde amagezi ag'ensonga. Baba tebakikola mu mukwano, baba baagala bamuteerewo olukomera
nti ne bw'ogamba ki yikyaba asazeewo abaakisazeewo after all otasobya ekyo solo kigamba omuntu nze nkugambye nti bwe mbeera mu ntebe nsalawo ebintu 100 naye nga 10 ensobi oyo ye muntu sebo nyina amaka nsamba yandekera omusiri gw'emmwanyi nyongeddeko ekesuka 15 ndi musomesa naye sinayingira mu byabufuzi nazimba amasomero erimu nalizimba nkyalina mu university Makerere eya Masaka Town College data mine twagizimba ne munywanyi wange nga siri mu byabufuzi n'amasomero amalala era waliwo n'abalowooza nti Mpuugu alina ekizimbe mu Kampala wakati akijje mu parliament mwe mwakajja mu kibuga bwe mba mwakajja mu kibuga mubuuze mufune endagiriro nagenda mu parliament nga nvuga benzi kabaka yampa sebo wakwa motoka ogiguze wakajja mu parliament si musango naye nze nagendayo nvuga benzi nagendayo nga kabaka byanga abimpadde ng'omusajja we n'olwekyo njala kutegeeza nti banangoba mu kibiina nyina ebyokukola ebirala bingi n'eggwanga nga ngenda mu law farm nga mpolereza abe babbako ettaka ndooza y'ensonga esingayo obutono ku kino n'olwekyo obugobe obutali bugobe ekyo nakyo bwe kinajja tujja kisalira amagezi ekisooka ndi Mpuuga mu linnya naye eddoboozi lyange ddoboozi ly'abantu abala bangi omuli n'abaka ba palamenti be batereddewo embeera nga tebawulirizibwa era ekyo kyekimu bwe njala tukyuse mu kibiina ekibiina kiggulewo abantu bawulirizibwe ate sebo bakusagira okola olulagala y'abagoba nkugamba nti njagala ekibiina okukula kirina okuggula amaaso n'amatu nsereko mu matu temuli mazaana ndowooza buli muntu ayagala okugenda mu maaso sooka NUP kubanga NUP ssuubi ly'Abannayuganda buli muntu yenna alowooza nti NUP mukutu mwaliiro kutusobola okuteeseza ebikulu nti Abannayuganda ekyenjawulo awulira medi nze muntu alwawo okuvaayo okwogera ku nsonga ngeze era ne boolaba nga ebbanga lyonna nnumbibwa nvumibwa ntyoboolebwa mbyesonyiwa ne mu palamenti gye mbadde bannange nga bansika ebirenge nsirika kubanga mba mmanyi nti waliwo ensonga ennene esinga ku nze ey'okuggusa ensonga ennene eyo gye nsoosowaza buli muntu yenna avunaanyizibwa ku bye tulina okukola awulira wakyaliwo obudde obumala okulaba nti tutambula ffenna ate buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe eri banne eri eggwanga eri ekibiina eri obwakabaka buno n'abantu bonna abatwetoolodde abatusuubiramu ekyenjawulo sirina kubuusabuusa nti tulina akaseera akamala okukkakkanya ensonga zino ne tugenda mu maaso nze sifiirawo okubeera commissioner twali azaalibwa nga commissioner muto wange zaake tibamukkiriza nakutuula mu ntebe so nga yali alondeddwa kibiina so si kyakufa nakuwona naye tekisobola kukozesebwa nga kitala kuntyoboola nakummalako kitiibwa mange ali nakawanga alowooze nti mutabani we muntu mufu obwenkanidde awo abantu banga famire ndi mukulu ne mukika kyange balowooze nti omwana waabwe jjajjaabwe talina nsa omuntu yenna agezaako okukola ekyo ng'akikola mu bugenderevu aba alina ebiruubiro ebitali birungi nze ndowooza nti obudde obutereeza ensonga ezitakwatiddwa bulungi weebuli n'obeerewo lesoni ennene okuyiga okunene okw'amaanyi okwenkwata y'ensonga n'okwawula obusonga ku nsonga n'okwawula ensonga ez'oku muzindaalo okwawula ensonga ez'omu kisenge ez'omu ddiiro okwawula famire ku nsonga z'eggwanga n'obutakoonaganya bantu mu bugenderevu nga twagala okubaako bye tuyisaawo ebyekiyitamu tugende baze Mpuuga nze nubanga
akoze eyamagiro mu position nambe ruba nakwebaza neno yisimu nenkulu Mathias twibana bawa ndio kwa tipate bachoya yeye nadhani kuna ni mau amani tulide pokuwa ndagulani abantu ndio wakati huko kwa siku hiyo tutaelekea ndio amani wakati wa pangalo ni pokuwa hiyo ndio kwa kwa Mathias na yeye ate ubongo buna amani n'umuntu kwenda banga asokufwa amaso n'ukunya ibyo poboyi tiwali mukisa bonna ngamezi wakuuziza kubanga katigala twawuzamu era tuba kuva Paula ndio poboyi ndio tulikwano bwangi eto kusanga kuna kutuula kola ti ukwatama kino ekuli ekifo kiki kyaka kuwa nyezo bebiri ekya kamisona abakukobi nezeze ekigamba kino ekya deputy era kukuba nebo watu wadi mugabe ya kijja kwa kiti jako kuna tuba tukusika mkuwa ekino mwakitandika nafe kikigoberera era nati kwati balubongoya yebali mu Uganda ndio tukawewa ezo Uganda omuntu asochikoba lyo abira kino wonna tekere masaka kebewa abantu amanja bali mbuwa so mali basateza kurumvuga mkwano bwana utekeo ngambe wa gandi ende ngati meksu kukusika mbuwa nazo watiki chipalizo kuja wewe kweli na sio basi kama tunataka kuwalaje kwagala nyo mbuga uko yogera bulungi era badankaba nengama mbuga ndoda atakira bigambo byo mbuga tukuja mabegambo yogera mazima Seti wenale mwadi kubalaza. Ataka na enale mkuba wemedika nalaba kuntala kwa ndobe tabakaba. Naba jipi. Naba kusasira. Ogenda mubizibu ngebyo. Wanu nabandera abali mukuyuya. Atema amanyi kwa ndobe mwanamali kukamalite kutirine echo. Mpuuga mpulire nnaku owekitiibwa mpuuga tirabye kubuuza. Tweyanziza hello yogera ku nnyo ssebo kale sana senso kuliza ssebo amanya yazabala mwatutamaali naye mwatimeti ina obukakamu n'ebintu byetategeera ekibuuzo kiri sente ezo zakulumye akawumbi kamu wa miliyoni 5 kuliko n'aba enyaje tunga pala tabawa kasimo kati ke bakoledde eggwanga ezaako babategese ezo liwande ba okukulembeze wa opposition naye aba enyale kuba bebawadde tunga kuba abawadde kasimo kati ensonga endala abalugola tambale kutuse okwetegereza nga tusa tulina mukwano gwa kapeti wandisa naye experience gyalina omwami Mpuuga tusaba omugambe kulaba wensonga ku experience erina kiki ekikugaana okugenda ku kitebe mu nnyonyola ensonga okusiga okujja ng'amawulire. Alo wangi nizere ko bali kuweza kutebuka kale ssebo Yesu buyidoli engumane Mugomba naye kibinyo okubanga NUP tetegedde mwami Mpuuga yani Mpuuga yakola kyamaanyi nnyo okwama Mpuuga mu Buganda byali mugumu era ina influence y'amaanyi mu Buganda mukiza mugaana aba NUP nti mwami Mpuuga bw'agenda egenda kubeera bbulo y'amaanyi wano mu Buganda tukkirize mwami Mpuuga ndasi ya Buganda so bwe mumugoba you will regret in the future bani gusobola ebwere hello Mwene za mwami mmet kale ssebo mwelukeri yandiru kuli mukatya mwami Mathias Mpuuga nkwebaziza nnyo by'okoledde NUP era mwami Mathias Mpuuga nze ndi mabega w'olaga wendaga kuba sente ze bakuwadde ozikolere w'olaga wendaga mwami Mathias Mpuuga mwelukeri yandiru kuli mukatya ono netuweereza ntereko kale ssebo mabijero mbeera lugenye kalungu Honorable Mpuuga tukwebazizza nnyo naye mbadde nkusaba Honorable Mpuuga beera mu kakamu eri mukama waffe Bobi Wine olw'ensonga singa bannamasaka butuulira ng'olimu okutagaataga mu butuufu tufuna okweraliikirira gy'oli beera mu kakamu mukwano gwaffe oweese Masaka ekitiibwa nze mbadidde hello
Gomez, salamu alaikum. Wa alaikum salam sebo. Kabaka bukandula kama mwana wa tata. Yangu yensonga. Wati lero tuko kiwe. Tukiwe kigambo kyayogedde ebigambo bye bikulu nnyo. Abalina amatuba biwulire babitegere ne mukama wange Mpuuga webale nnyo ddala kulungamya songa. Hello, Wanji. Webale kuweereza sebo. Njogedde nani sebo? Wano bamuyita Iga Addison okusinziira eryakajjula lyantonde. Nebaza mukulu Mpuuga oyo. Yes, meeting nsereko sebuliwa. Wanji sebo. Webale kuweereza. Njogedde nani sebo? Yogera nekutya kasinga ebyo wenda gwe lwengo. Nze mpulira okuluma okw'amaanyi kubanga omuntu gwe mbadde neesiga, omuntu gwe neeyagaza ne Bobi Wine okulaba nga bali ku egibwezi. Nze mukulu Mpuuga nsamba ne mukulu Bobi Wine mwenna njagamba nti muli bakyamu. Sebo Gwanda nekojawo mulangira musayi gwa Mpuuga mulamusinza nnyo ne mwebaza emirimu gyatuusaako. Era mukulu Mpuuga nze nabakunnyonnyola nabadde mabega wa mukulu Mpuuga. Bannayuganda twatujje okwagaliza bannaffe. Singa ssente ezo obukadde ebitaano singa nali tuteesoza nga tugenda kulwawo emyala emu oba munnaffe nga wawalala tebandibadde ebintu ebatukwata mpolampola naye tusobola kuddiira ekibiina. Mukulu Mpuuga ekigenda okwonoona NUP kwe kuddira ekibiina okifugisa bafutusooja. Futusooja yabanga yalagira kino kino kiba kibayisiremeka ekibiina kirina omukulembeze waakyo. Era singa mbadde nsobola nandikubye lukuŋŋaana ekkololo ne mbayita. Ekimu ku bintu medi byenkoze mu bukulembeze bwange nga buli bbanga eggere mpita bannamawulire nga tewalina ku editinga kibuuzo kyonna okumbuuza ku buli nsonga. Era nza n'olwasembayo mu Desemba nakuyita nga kyennoonya mu kyo kwe kufuna obukulembeze obukkiriza okubuuzibwa ate buddemu mu bwesimbu. Sirina kyensobola kwewala nga luwa bannayuganda balina kye bambuuza kubanga ndi mukulembeze nina okubeera accountable. Bwe tuzimba ekibiina nga ekibiina n'abakulembeze baakyo tebaagala kubeera accountable eri bantu, tuba tuzimbira eggwanga obulabe. Era saagala kunenya muntu yenna abuuza kibuuzo ng'anoonya answers. Ne bw'oba obuuza ebibuuzo togezaako kulaga nti obuuza ekibuuzo ate ne ansa gw'ogirina. Bw'oba obuuza kibuuzo kibuuze ate owulirize obwe ansa. Bw'ojja ng'obuuza naye ng'olina ky'oyagala okuggusa ofaanana nga bano abaana UNEB beekwata nga bakoppye. Babakoppera ne bawa obupapula nga kuliko ansa. UNEB eyanguyirwa egenda okulaba nga eyabadde namba 2 akitadde ku namba 5 naye ng'agiina nga ntuufu. N'onya nti oyinza okuba ne ansa ezifaanagana ez'ennamba ezikontana. Buuza, wuliriza. Ekyokubiri tesobola kuba na kibiina kyaba kyetwala. Naye tubanga tulina abawagizi bangi. Abawagizi abo nga tebali organized tebajja tubuusa mwala. Okutuwagira obuwagizi tekimala. Mulina okukkiriza muwewe obukulembeze. Omuganda gy'ayita enjasire nnyingi. Ono agamba kino, ono agamba kiri. Ono agamba Mpuuga simwagala. Mpuuga tagenda kufumira kijjulo wuwe. Era tuweetaaga kumwagala. Naye wabawo pulogulaamu y'ekibiina nga yagikulembedde tambula naye. Era abakubye amasimu njala beebaza nti twali tukola opinion poll nti ani awagira Mpuuga ani atamuwagira. Era si kye tuliko. Tuli mu kugamba nti ensonga etegeerekeka. Ensonga eba etegeerekeka tujja tuva tutya mu mbeera eno ey'okulyaŋŋananga obwana obuto. Twagala kukulembera ggwanga. Eggwanga liba n'ebizibu. Oba okyali ku lyabalumwa enjala ekkalamojja nga bakuyitira ate abalwanagano lw'ettaka eriri Amuru. Oba okyali ku Amuru nga bakuyitira ate ennyumba eziyidde mu Kisenyi ez'embaawo. Okuwuliziganya n'okuyambagana kikulu nnyo. N'olwekyo tetuli mu contest kyenjala obategeeza mwena abampuliriza nti nze siri munyiivu kubanga siina musango naye nali concerned nakwatibwako nnyo kubanga
okufuuka emyaka gye nnyina gino egy'obukadde 48 okuweza 48 mu Uganda oba otambudde olugendo emyaka gye nnina egy'obukadde gino tegigudde bugwi n'okutuuka okubanga nnyimirira buli wantu n'enjogera abantu ne bampuliriza oli n'agamba ne munne nti kakkano omukulembeze alina kyagamba siina ssente nti abantu ngula bagule nennyina reputation yenzimbidde emyaka tosobola kukeera ku makya n'ogisiimuulawo kubanga bakugambye nti Mpuugu oyo alina kyapanga tekisoboka oba okikoze mu mutima gutali mulungi pulezidenti wange Kyagulanyi temumunyiigira naye okutegeera nti tulina okukola ffenna era mmanyi nti tujja kwogerezeganya ensonga eno tugikwate musajja bukulu n'okutegeeza eggwanga nga bwe mbannyonnyodde nti paalamenti erina amateeka gakifuga paalamenti mwendi ensonga bweva mu commission eba tewedde era egenda mu kakiiko ka paalamenti ak'amateeka ke kayisa bajeti ya paalamenti giyita mitendera sinze nti mpandika kakiiti mu commission era commission bwe baako kyeyisize kitwala mu lukiiko lw'amateeka oluyisa bajeti ya paalamenti era bwe kibeerako obuzibu kibeera questioned n'olwekyo ensonga si yange nti yayita mu mwankwetu yatambuzibwanga amateeka bwe gagamba era lukiiko lwe lumu olwa paalamenti olwa legal committee lwe luyisa ssente ezigenda mu bibiina byaffe buli myezi 3 ekibiina kyange bwe kifuna ssente ez'okukola emirimu z'ekibiina singuzi tuziyisa mu paalamenti so ebyo ebintu si bizibu kutegeera wabanga tewaliwo omutima mulala gwe tubyogereramu bwe tuba twogereramu mutima gwakwawula nga kigenderere ekyo nakyo we kiri nze obukulembeze bwange ngumiikiriza nnyo ensonga bw'olaba nvuddeyo ku nsonga yonna omanya ndi esusse oba omulamuzi kubanga mmanyi nti obukulembeze tukoleramu ensobi obukulembeze tujjulula bye tukoze obubi mu bukulembeze tuwabulwa n'olugolowooza nti alina kyakugamba kyova olaba sikkiriza muntu yenna abavubuka baffe njala bategeeza mulekeraawo omuze ogugamba nti gunti alina kyatugamba gwe ate atamanyi toyagala bakugambe tomanyi ate ogati balina kyebakugamba kubanga okutta essimu okuli data ogwo omuze gugenda tumazijjawo abakulembeze NUP nziramu okukomitinga nja kuwa obudde bwange bwensigazza mu byobufuzi okuzimba abavubuka ekyo kyendi kyembadde ebbanga tulina abavubuka bangi abali mu NUP abawuliriza abali eyo abayivu obulungi abali mu yunivasite mbatambuddemu baagala okuyambibwa babeere trained baveemu abakulembeze olwaleero wendi enkya siriiwo saagala kulekawo mwaganya tulina Kyagulanyi olwaleero enkya taliiwo mulina Nambooze olwaleero enkya temumulina tetusobola kulekawo mwaganya ensi y'abajjajjaffe ekulemberwa ebimererezi tekisoboka tuba tukoze ensobi tuvunaanyizibwa okuteekateeka obusika bwaffe abaana baffe baleka kusikira ngera engero gimanyi okusikira akamba akataliiko kiti obusika bwaffe buleke kubeera bwangera naye bulina okuba obuvunaanyizibwa tubaddeko nebbanga nga situlina bukulembeze mu Buganda mu bibiina by'obufuzi okutegeera nti obadde buzibu bw'amaanyi nnyo medio badde ogoberera twava ku Dr. Semogende bamuzeyi Sebaana nga ffe tuddako n'ogamba nti wakati awo abaliwo bonna baafa buli amerayo gwe bakuba bajjayo gwe bakuba ku mutwe bannange siri wa lubeerera ekyokubiri bwe mba mwogera ku bantu mutegeere nti abantu balina famire mwe bava abantu balina abantu abawa ekitiibwa tokeera ku makya n'oyogera ekintu ekityoboola omuntu nga tokiinaako bukakafu tokiinaako mutwe n'amagulu obwo okulembeze bwe butyo butta obwa Sseruganda butta obwa nnyinoomu butta omukwano n'obuntu bulamu wange eyo si debate nedde tebadde contest tekiriiko kuvuganya